weereddwa omukisa ku S Media yokka yeeyiseeko obubaka buno kusabira omukulembeze waffe n'eggwanga lyaffe. Tusabira omukulembeze waffe Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu omwana w'embogo taata omulungi. Tuzze mu maaso go kubanga tulemereddwa ne tukkiriza nti gwabimala byonna gwabimala buli kimu gwakimala. So kati tuli mu maaso go tukusaba tetulagira wabula tusaba busabi omusobozese yonna yonna gy'ayita omukuumireyo otambule naye yonna gy'ayita awangule. N'abo bonna bonna abamweteeseteese okumwekiika mu maaso basuule eddala ayi Katonda wange. Abasirikale tukusaba buli musirikale ayagala okumutuusaako ekisyamu akwatibwe musisi mubiri ayi Katonda wange omulungi akankane ng'alina obuko tukwase ono agenda okubeera ali fuli atuwa final word. Taata omulungi tukusaba alangirire ebituufu bw'olaba ng'agenda kubanga gw'olaba eby'omunda bw'onoolaba ng'agenda kulangirira ebifu omumwa ziba onooguta nga tumaze oyitawo. Taata omulungi omumwa ogwo ogulippe olaba ng'agenda okulangirira ebituufu awayogere. So nkwaniriza ku Talk with S Media Uganda amanya n'eddoboozi nze Nabulime Esther. Tuli wano ku S Media tubabuuzaako bambi bonna musinza okubanga mutulaba. Thank you so much mukola ky'amaanyi okubanga mwekumidde ku mukutu guno ne mutwagala ne musubscribe nga byonna ne mubikolera ddala. Naye nga tulina Shadrack olunaku olwaleero. However, programs nga zino ziwagiddwa aba SC Home Solutions. Banange abasuke fukamira ogira abantu. Yes. Abantu balaga okwagala. Basabe mu bitiibwa. Omusajja atafukamira nze wendi mmalirawo. Banaye tubasaba mujje mwagire SC Home Solutions. Fela kafulu when it comes to cleaning, n'okutunda cleaning products ziriko eza ddala, okay? So tukola post construction cleaning, tukola moving cleaning, tukola ebintu byonna ebikwatagana n'okulongoosa. But lwaki festive season n'ebiku? Okitegeera. Lwaki festive season n'ebiyenje? Okitegeera. So come support us. Tubakolera omulimu omulungi SC Home Solutions. So program ene wagiddwa SC Home Solutions. Then bambi mutuwagire nfamidde amagulu ganuma. Tewakumanyiira naye nga tusaba batuwagire nenga mutuwagire tetulagira wabula tusaba busabi. Yes, mutuwagire. Then Osobola Building Company nabo bataddemu akasente okubeera nga tegwe nayagala okuzimba olina miliyoni zo 2 okyokutandika osobola okutandika ne Osobola Building Company. Kasoba n'ettaka lyo musobola okutandika okuzimba ne Osobola Building Company. So osobola okuzimba ne oba toli wano ne mukola contract naye ne mubeera nga muzimba omwami yali genuine kyakola kitegeera project muzabyeko nga tuziranga wano. So Osobola Building Company enamba eriawo osobola okuba nga ate omukubirako ne biba nga ate bitambulira ddala bulungi naye nga tukyalina Shadrack. Yes, ate kano kakola ki kano? Kakati kano eno leather cream. Tosuula kintu kyo kya leather. Buli kintu ekiyitibwa nti kya leather. Kati laba eno ensawo wafa yabadde esiwuse nenkozesa product eno. Muganda wange kakola. Nsawo leather ya siwuka leather mozeza ate ngato byonna kasa kibeera kya leather. Kwesa kana akantu wekali mu dduuka lyaffe emitwalo 5 gyokka nga wefunya ka product. Mukola deliveries. Bulungi nnyo ate sigwa agenda okukola delivery. So kakati product eno ogyetaaga tosuula bintu byo bya leather suits leather biki kano wekali wano tukeekwate katabwe tukeekwate. Kye tukitegedde. Yes. Abasebo ne bannyabo nyongera obbanirizaako ku S Media. Twongera obbaniriza mwebale n'okubebaza mwebale kusubscribinga mwebale kutwagala. Nyongera obbabuuzaako nti muli mutya nze ndi bulungi sina tabbu wadde ng'ebichallengi nga tebibulawo naye twebaza Katonda nti tuli balamu nammwe eyo naali obubi oba alina ekimuchallenginga tumukwasa Katonda bisobole otambula bitambule fune ku buweerero temuggwamu maanyi buli kimu kiggwanga. Mbaliriza nate amannya Shadrack Tamale aneetaaza osobola okunfuna bulungi nnyo osobola okunfuna okukola deliveries enza abantu bange mbagamba gwe kati gwe nakufulamu emilizi wange omuntu yenna yeeraliikirira ne bwobeera bweru especially nze kati abantu b'ebweru ab'Uganda ano mbalina
naye abantu ab'ebweru nti omuntu nga tomulabangako neebaza abanneesize mwenna sigenda bamenya mannya naye nga muli bangi mbeebaza mwebale kunneesiga kubakolera n'oyo atannanfuna osobola okunfuna ku namba zange nina eya WhatsApp especially mukozesa nnyo WhatsApp 0777129580 eyo ya WhatsApp osobola okunfunira onkubirako ne tukola oyinza obba oyina ebintu by'oyagala bituuke eri abantu bo naye nga toyina bw'oyinza kikola oyinza oyagala bibatuukeko toli mu Uganda abitwala oba alina waabisindika nsobola okukikolera just nompayo transport mutini nnyo twogera omulimu ogwo ne guba nga guggwa teweemenya kuba nina benkoleddeko oyinza okutya n'ogamba bantu bayaaye biki but oba toneesize osobola otuukirira omukyalo ono ne tuba nga tukikwasaganya buli kimu kiggwa bannange weebale Mr. Robert era nkutumiddeko nnyo kanswe nti watuuka bulungi weebale kumpagira weebale kumbeerera weebale kumpa ku ssente weebale kumpa ku ssente nsaba Mungu akumalire byonna byoweetaaga n'abalala mbeebaza bangi nnyo abankubira sijja bamenya mannya bangi for sure n'abamu besimanyi nga tomulaba talina na profile pic naye ne mucommunicatinga ne mukimaliriza omulimu mbeebaza kyobulaba ke kasiriikiriro nti mba bize emirimu gy'abakama bange ate nga buli omu mu nsi kyayetaaga kubeera bize weebale kusiima naye singa abantu balikira ku mata ne bategeera amaanyi agabeera kubeera smart omuntu abeera smart aba wanjawulo nnyo yes kyovulaba n'abaffe bakozesa eyo gundi eyo code naye nga ffe tetuli bafere naye ng'omuntu okubeera smart kikuukakatako mu buli kimu kyonna kyokola yes ate abantu abambuuza nti kano akantu kaki kino kirepresentinga nsi mwendi oba tolina kano oba na kano weebale nnyo kiba kirepresentinga ensi mwoli we tuli omuntu olina okwesetinga okimanyi omukulembeze addako omukulembeze adda kyogere nga totya omukulembeze addako yes omukulembeze addako tusaba Mungu twagala namuwa sala Robert Kyagulanyi Ssentamu omwana w'embogo yatugambye ne by the way okimanyi ensi egenda tunyumira Uganda empya ejja kunyuma Esther kankubuulire lwakuba nti mutya buti kwogera naye ate ani otya okwogera abamu mutya naye ng'ekituufu kiri nti ate njagala abantu bakitegeere nti tagenda tukolera mbutukolerera mbwagenda keera nga atigenda atukolera omanye abantu abamu bagamba muwoza gavumenti ekyuke simaamukoyo omukulembeze aliko n'anajja si yagenda obakolerera nno si kye tumiininga era tukimanyi nti Kyagulanyi bw'ajja si yagenda otukolerera naye kankubuulire ebintu ebimu Esther omukulembeze n'akyuka kkiriza lwampaka waliwo ebintu ebigenda okukyuka mu bulamu bwaffe twagala lisi Katonda atuyambe ebintu bigondemu nga bw'otandika ekintu kati esinjagala okutika omusolo bwe kankubuli abasajja b'emmotoka abo bakaaba abasajja abasuubuza abo bakaaba naye nze kankubuli olaba emmoloka ya drone eyo siri musuubuzi wa mmoloka naye mmanyiika lisi akati emmoloka ya drone eri ekitini ennyo oba ekinene ennyo evirayo okugisasula oyinza ogigula miliyoni 2 kyokka n'otuuke nate n'osasula ssente empitirivu ezisinga eri gye wagiguze negwera n'ogisasula eno miliyoni nga 24 oba 25 oba 23 okitegeera so basirika busirisi naye abantu kankubuli obukulembeze ne bukyukamu wabaawo ebikyuka gw'okimanyi nti abamu kati abasajja badde ewaka nga bambega yes wangi abasajja kati abamu batya nga kibazayo nga bambega ki bwe kankubuli abasajja kati badde ewaka nga bambega lwaki ayagala asanga abaana nga beebase abaana bw'ofuluma okugenda okukola gwe ng'omusajja abaana baba basuubira nti olina okudda either ne biskwiti omugaati omunene ebyo nno bitini kati abantu batini ababikola ebyo kati naye si kuba nti si mukozi si kuba nti tayagala naye ebintu bigaana esi abantu bali mu maduuka gabegezaamu batugamuhaamu eyo bangambye awo abakolera awo ku gundi oba bali awo ku mini wano Drake we yakagula awo ku mukwano yakabongeza mu mwaka yakabongeza emirundi 6 singe Majestic kyeyitamu anti nanyi Majestic nanyini energy center abo bonna babazze babongera buli mwaka babongeza 10%. Lwaki nti bamongeza 10% ogenda muwaabira ogenda muwaabira otya nga muteeka tekyali munti 10 yes teeka ligamba nti alina okwongeza 10% naye temwalimu mpaka D ajongeza komawa
Kitegeeza buli mwaka agenda bongeza 10%. Era babongeza 10%. Ninga sente tiwali. Abantu bajja kwebuuza nti yasibye sente. Wallahi bintu bingi nnyo ebyesibye because of obukulembeze bwe tulina. Era obukulembeze bwe tulina wano kankubuulire bwe gaba mabeere gaagwa dda. Kati twagala ku matutu. Amabeere gaagwa. Era in fact mu bufunze gavumenti yaffe bwe gaba mabeere gaagwa gali agaagwa eno gana agaagwira ddala. Twagala kati ku matutu. Bembeere tutu erisikiriza. Wesinga okutiira abantu mu Uganda. Abaana bano bavuga piki za looni. Kati awo wonna. Piki agenda okumalayo givuga nga givuze milioni 12. You understand? Ezo milioni 12 zigula primo ekozeeko. Okitegeera. Agenda okumala ogigula. Nga tekyalina value. No, agenda okuggwayo ng'ogivuze milioni 10. 12. Obanze nagamba sikozesa nze na company ezo. At least siko bank. Naye ogenda ogimalayo piki eyo nga erina ebizibu nga tokyasobola. Nze nakugamba ovuga piki n'emabega ne wakuddugala ng'omupiira. Ngeekulubuse. Tuddugadde emabega abaana baabwe. Kati walinga kadongo. Wamera ddedongo. Nze nagamba wamera eddongo. Ate nze njogera ebitunoza nti it's a funny things. Yes, wakaba abantu tebaagala kwogera. Njagala nkubule omwana wa boda yasuze ng'akola ku pikipiki. Anoonya ssente za looni. Ne bukya n'asiba ng'akola. Wallahi lwakuba nti omuntu anaaba yekka. Naye ogenda wallahi okwesabukulula ng'omeze ebbomba ennyuma. Yes. Ogwo omuntu ogwa piki. So singa twalina looni nga ziri nga looni nga sizaaku gundi nga si nnyingi nnyo. Naye gwe piki emu negula piki bbiri n'ekitundu. Tekiri fair. Okitegeera. Naye ebyo byonna ekibireeta ki? Bukulembeze bwaffe wano. Bufuusi mu bolongoto. Gasiya mungi nnyo. Ate nga sente etambula awo. Sente etambula. Gwe n'olaba omuntu ebintu bya sente bannayuganda mwenna saagala mubeere mugambe nti kyoba kya ne bw'osirika nze kankube twogera wadde bagamba nti omuntu oyogera atolina kwogera naye waliwo ekikusukkako. Brian era kati nsonyiwa okuyingiza mu Brian. Wawulidde babuuzizza omukungu wa Federation ti biliyoni 5 zaalagawa n'agamba Mpusimayiza akola bannange. Okitegeera nalaba wano bamwa biliyoni 5 embu yakola woofiisi yagula furniture. Kati ebyo n'ebyo bintu kyagambye yagula furniture asasulako abakozi kyokka sente z'aba creatives. Okitegeera so bannayuganda amazima ga Katonda kambabuulire. Kyonna bayirange nze nkimanya abamu batya buti kwogera n'ekyamazima embeeramu. Ese abaana omanyi nti abaana baddayo kusomero. Okimanyi nti waliwo abaana abatannadda ku ssomero. Brian yagenda kutandika naye nga gwolowooza ng'abazadde bagezaako tukola n'ogenda n'okola naye nga ssente zigaanye. Nawulidde nti ssente bafuna zaakulya. Amasomero kati gagala zero balance. Weba era wiiki ejja bagoba. In fact abamu batandise okugoba this week. Batandise okugoba. Okitegeera. Kati munnayuganda aveeri n'agamba mbu yagenda okubakolera. Nze nyiigire naye ekyamazima. Ne bw'oba oli yadde yaddeko. N'ebintu bingi tulina okwogerako. Kati olaba ng'ekyo eky'abaana okudda ku masomero ne baba nga babadde bagala zero balance. Kati balamu omuzadde alina abaana 4 oba 5 nga bonna bagala zero balance. Ng'ali mu kizimbe ne bamwongeza rent emisolo mingi. Abaana baagala okusoma. Kyova olaba sometimes sikiwagira era nkivumirira naye. Ekisinga okunnuma, one of the things that ebisinga okunnuma sente ezo ez'omusolo zitezikola. Bantu batono nnyo we bati abazeeyagaliramu. Gwe Esther olaba omusajja avaayo n'ayogera ku ddwaliro nga ndimanyi bulungi nnyo. Ne wabaawo minisita omu n'agenda nalaba kavidiyo akolayo kati wakala oba wakala basimanyi. Ng'omukyala amugamba awaawo tuzaalira waawo. Naye ng'ayagala ati ono nga n'aminisita ate amulwanyisa amugamba nedda. Kale kazaalira kale imagine. Nagiraba. Kati yafuba. Mwana otunula n'obanga naye wabula bannange. Afuba nnyo kakase ebitali bituufu. But I think ng'ongamba nti tusabe tetwesabira just banne twesabire. Babuulire twesabire. Amazima gali nti Uganda mugitulemesezza. Gwe Esther kati kankubuleko n'ekirala. Olaba ku Kampala awo n'emirirwano in fact ne mu byalo kati byatuuka. Batini nnyo abalina ndagamuntu zaabwe. Zaalagawa. Nze nalabako ekkutiya. Eyandagamuntu. Banga gavumenti wali ku tebiriyo yabigaana wanga bikola.
yagala abantu bachakkiriza muntu kutwala ndaga muntu ya muntu ebyo babyogerera eno bingi gavumenti byeyogera eno naye nga tebikola eri zikankuba abantu abalina ya ID ngalwa yaji kaadi z'amamotoka abamu tebakyazirina simanya bino kaadi za pikipiki tebazirina weewola obusente ate kyeti kisingako numa kwewola busente obwo n'ogenda ne babaako sente ze bakusala n'ojja katugeze onoonya emitwalo simanya ate katuke ekiteni nnyo tubala ataano ne bakuwaate ananga mu muna ananga mu nsanvu awo ziri nga bazisaze simanya ate zaaki ate n'ozzaayo emitwalo ataano ozzaayo emitwalo nkaaga okitegeera nkaaga abamu bazaayo na haafu yazo okitegeera abamu bazaayo na haafu yazo kati ebintu ebyo byonna n'obigatta abantu bonna bali mu lubatu baati embeera ebanyiga naye tebasobola kwogera nti oba ki oba kyaa ekyamazima kankubuulira abantu bali bubi esita abantu bali bubi era nze kankubuulire twekambe tusabire pulezidenti waffe omwana w'embogo ajje katonda ayisize mwoyo wallahi ayisize mwoyo nze nkubuulira abavubuka gomanya abavubuka abali awo kaadi ebya kaadi ebyo era balina ensonga lwaki kiri bwe kityo ate era omuntu yenna ng'oyagala okuma kiringa mukyala sobera n'omukyala mu maka go ebbanga lyonna naye ng'oyagala okukakasa nti oba takwagalangako omuntu nga takwagalangako okufuluma n'azaala ebweru kitegeera nakuzaalira abaana abatali babo abamu ababadde mu nnuuku nga bazaala abaana abatali bannuuku akukuta akulyamu enkwe beebo era kyovulaba bavuddeyo ne bakuba emimiro ne bakola batya naye nze kyeggamba nti twekwase katonda okumanya akola era baze beeyanika bokka ayita bajjajjaabo bayite afukamira katonda era nze bayirawo ngenda nakusaba wano tumusabire musajja omupya addako tutegeeze katonda nti pulezidenti oyo bw'anajja oba Kyagulanyi bw'anajja ekyamazima waliwo ebintu ebiganye n'abali mu foosi wennyini bakimanyi nti nabo tebali bulungi nze dadde wange balina kugamba he was a policeman awumudde last year I love you my dad Mr. Sari George William kwagala nnyo nawa maama naye mwagalanyira naye musirikale ye akyali mu system era nabo bakunyonyo omuzadde akeera n'agamba nti mwana wange toyingiranga omulimu bwe guti aba ayina ensonga lwaki okitegeera aba ayina ensonga lwaki bazadde baffe babadde mu foosi zeebu naye ngirulabba mbeera yakusika mugwa naye nga bwekyandibadde si bwekyandibadde so munauganda yenna mutuufu ng'olaba oli munauganda ng'olumirirwa ensi yo tusabire nnyo uganda yaffe ate ku luno tusabe katonda emmere gye tubadde tuli obanga yeetumma amagezi katonda agiteekemu amagezi gisigadde tutandika oli emmere ng'erimu amagezi kubanga tukkiriza katonda tuwayi kyatasobola kukola ate ye katonda agiramu katini bw'ati okitegeera tumusabe katonda ebintu bino bigwe bulungi bakkirize era tusabire ne liifuli owe Uganda uliriza liifuli waffe simanyi oba omumanyi katonda bw'anaaba agenda okufulumya amawulire nga malungi omumwa gwogere naye gaba gagenda kuba mabi guzibe siriyasi era liifuli oyo liifuli ngenda musimbira evviivi yes guzibe bw'aba agenda kufulumya amawulire nga mafu enfu webale nnyo guzibe ennamu gute gwogere eddala n'essimba n'eddoboozi ery'essimba liifuli oyo twetaaga omukwasa katonda bajjajja mwetaaga abakkiriza mu bajjajja mwetaaga omukwasa bajjajja omumu ogwo gweri kubanga liifuli naye azannya paati nnene okitegedde kati liifuli oyo tugenda naye musabira tetwalina social media twali mu karantini tetwatambulako okitegeera naye kati tulaba kyonna kyekiri nze gambe katonda ali ku saidi yaffe ekole ejjera ejja kukola bwenna oyinza oba omanyi process voting okirabanga naye ekigambo kinene nnyo
Enakola. Yakola lwaki tekola? Sajja ayinza tukubembo. Ayinza okukola ki? Tukubembo. Omanyi njagala nkweka incidents akawadde bawe mabega. Omanyi bino tugenda kuba nkobyogera tugenda mu kalungi. Wawe babaddeyo Jinja. Emmotoka yagenze ng'erina beekoona. Oba wakalabye akavidiyo producer n'akatufunira. Babadde Mitiyana. Babadde Mitiyana. Mitiyana Joe ng'amaze okuwaguza. Jinja. Kakati polisi n'ebaako beetomera kati abaana ne bawaga baakuba amasasi. Tekikyali kisuusa. Tetwaddamu kulaba mwana n'omu. Kati nze kankuwulire. Gwayokakasa nti bino ebintu birimu Katonda. Birimu bajjajja. Basazeewo. Ogenda kulaba. Neshadu. Nkubuulya nze walondabeko nze omumanyi kati esi. Tubisi omumanyi. Omumanyi. Walombuliddeko nga njogera ku byobufuzi. Nze ndi Magumba. Ne baba bagambye nti kunkwata kunkuba. Era bagenda kukubawo. Kibaira bagenda ndi Magumba. Naye olaba nvaayo n'enjogera walaawo ensonga nze esi nyinza obba nkusinga okubeera mu bantu. Esi tukola emirimu nze ndi musajja mvuga booda. Tukola emirimu n'abantu abaasoma. N'omusanga mu bujaketi, amatama gamuzimbye. Ffe tutandise n'onnyigira abazadde baffe abaatugamba nga musome bwe bakulembeze b'enkya. N'akugamba soma n'omukola ki n'okola ki. Naye muga Katonda mu ggulu. Bw'onoŋŋamba otya nti minisita ogenda beera minisita nga minisita yaliko mpaka. Ne bw'oba osomye ogenda okufuna obufunyi omulimu. Ogenda okufuna obufunyi omulimu Esther. Okugufuna. Bamala kutunula nti oli mwana waani, oli mwana wa Fandaani, oli mwana wa mulwanyi ki. Okitegeera. Abamu abasinga abantu babimanyi eyo. Esther buli omu waali. Zika nkuwulire nkugambye abantu bali mu maduuka. Gabali mu bulago bati. Bwe bafa bwe bazuukira bwe bafa bwe bazuukira. Ate kati laba bino ebintu tuyogerako ebyakeedi. Abantu nga tokolerangayo ayinza obutabitegeera. Tasobola bitegeera. Omuntu atali musuubuzi wa mmotoka tasobola kutegeera. KCC. Oba oliawo KCC yes. Obolyawo license ngaze. Obolyawo kasasiro. Ngaze amasannyalaze simanya buli kimu. Amasannyalaze gavaako. Webale nyogende ku ky'amasannyalaze. Kino UCBT. UCDL. Kibiina aha. Kati tagala kwogera bintu byesintegeera. Kino ekibiina ekipya eky'amasannyalaze. Mwe, amasannyalaze kiki? Ozannya n'okuzannya. Okimanyi obeere Kampala. Ogenze kale kola ogenze kola ku ssente. Ate ngenze bagajjako. Bwe kiri kati jo. Osasudde rent. Toyina ogenda gamba Drake. Sigenda tumaze wiiki namba tetukola olw'amasannyalaze. Tolina. Mwe mubeera ne mufunemu ne muwa abasirikale abo boolaba. Owa taxi akolerera owa traffic. Owa boda n'akolerera omupoliisi w'omu Kampala. Abo bonze nabagamba mukkirize mugaane. Buli wa traffic gw'olaba ow'ekidduka yamusasula. Ate nga nabo tojja kubanenya. Okitegera esi. Tojja kubanenya reason being what? Nti nabo tebali bulungi lwakuba teboogera. Ate bantu mmwe nammwe mutandika olya emmere mbutuufu ng'emmere eyo erina amakulu. Baleke bakozesa. Esi kankubuulire oba oyagala oba toyagala oba oli musirikale oba oli mu force ki. Bino ebintu bivaawo n'osigala nga wooli eno Uganda yaffe ffenna. Okitegera Esther. Yabamu. Teriiko nti yono, teriiko nti ya Munyankole, teriiko nti ya Mulugwala, teriiko nti ya Muganda, yaffe ffenna. Era tulina kweyisa kyekimu oba kukwasaganya kyekimu. Tubunga bwempisa Omunyankole nga bwempisa. Ate by the way kankabuulire bino ebintu babijjemu ebintu musimanya byaki bya mawanga. Esa kati bya mawanga nze mpasa Omunyankole, Omunyankole nawasa Omuganda, Omuganda nawasa Omunyankole, Omunyankole nawasa Omunyarwanda. Kati ebintu biveeko tebigenda kutuyamba. Okiwulira tebigenda kutuyamba. Ekituyamba kiri kimu. Kukwatira wamu ne tukozesa eddoboozi litya. Ekyokubiri ekituyamba
tusabire nnyo Uganda yaffe. Ekyokusatu tutandike okulya emmere egaba amagezi. Waliwo bannayuganda bali, njogera ku bannayuganda bali emabega baaliwo emabega. Oba okitegeera. So bannayuganda tuzuukuke babuulira amazima. Nze oyinza okunzalawa, oyinza okunvuma, oyinza okukola ki, naye muga Katonda muggulu eno gavumenti nga yakyuse byonna biyamba ffe. Biyamba omwana wo gw'ogenda ozzaala, biyamba nnyinaffe bangi abali ebweru naye nga tebaliyo. Ate n'ekirala nti abantu abamu kale era nga woogambye abantu abamu baleme kulowooza nti okubeera nga ofuna mu gavumenti eno tulimu nti oziba amaaso obutalaba bigenda mu maaso. Okitegeera. Because waliwo ebintu ebyeragako ebirabika bye tusinziirako okwogera. Omusolo guli waggulu. Obeera n'emitwalo 10 n'ogenda booti dakika 2 nga tolina wadde 10 nga sente zina value. Omutwalo ogulako mugaati. Okimanyi omutwalo tokyasobola kugulako mu kiro ya sukaali na mugaati. Tebimala. Mugaati gwa simanyi gwa mmeka gwa kakaaga. Sukaali ali ku mmeka? Sukaali wa 10 kati wa 15 oba. Okitegeera? Ogamba mpime. Asigamba mpime. Ogamba oli kakira. Kakira. Akwate kyobanga teziwera. Maya ziwera. Okitegeera? Kuga mutwalo tezikyalina value. Tezikyalina value. Ate nekyabannayuganda baddemu amagezi. Mukulembeze yagala tumuwe emyaka 5. Gigenda kukyusa ki? Yagala waliwo by'atanaba kumaliriza. Nga ki? Ndoza nga amafuta. Biki bye yamaliriza? Tumwongerere emyaka 5. Tugende mpola. Tumwongerere emyaka 5. Simanyi oba yakyogerwa nze sinakiraba. Yakyogerako. Kati emyaka 5 egyo gy'oyagala tumuwe yajja. Kikyagenda okukyusa ekiganye mu myaka agayise ameka. Agenda kujjawo enguzi. Enguzi yagaana eyo yagaana tugiveeko yagaana. Yagaana muzeeyi akkiriza. Omanyi olaba mu bulamu buno bukkiriza. We appreciate muzeeyi kyakoze akikoze kyonna kyakoze whatever. Era n'agamba tetusiima busiimi naye ekyamazima n'ebiganye bingi. Okiwulira? Biralamu. Ekyokubiri muzeeyi nga ye muzeeyi. Ayinza obba nga ye ayina by'atamanyi tukitwale bwe tutyo. Naye sisitiimu y'abantu abagirimu bingi bintu bye batakola. Ate ne bamukakasa nti babikola. Kati bintu bikyasooka tukkiriza muzeeyi atuweemu ku ttutu. Omuvubuka ono asooka ajja omwana w'embogo. Bano bonna bino ebiwaguseeko ebyo temubiwa na budde tebirina makulu. Okitegeera tebirina makulu. Ate bannayuganda akasembayo ku bino ebigambo baleko bagula 50,000 mu mutwalo. 50,000 zigule future y'omwana wo neeyiyo. Babasuubizenga. Emyaka 5 mingi. Omuntu okujja kugamba mbu simanyi tujja sisobodde kukola olingenda kikola kati. Okitegeera. 5 mugirabiraawo. Kati ebintu ng'ebyo Esther. Muntu najja na kuddowa mbu akuwe 50,000 mutwalo otunde future y'abaana bo ne bazzukulu bo neeyiyo. Ku luno banne tulye ku mmere erimu amagezi. Erimu amwoyo w'amagezi. Era esikini ensonga tugenda givaako nga tusabidde omukulembeze addako. Pozo gambye oli emumwa gukole ki? Omumwa guzibe. Guzinze nkubuulira kubanga alifulira era byonna bye tubikola. Osaba Katonda. Nsaba Katonda nti Katonda azibe emimwa. Wekiri. Agenda okulangirira ebikyamu. Omumwa gumuzibe. Alangirire byateekeddwa okukola ki? Bwala kati kubanga yi Katonda alaba ekituli ku mitima. Katonda bw'alengera ng'agenda yisaawo ekigambo nga si kyekituufu nga bwe bikolebwa omumwa agulippe. Katonda asobola okugulippa. Oba okumusula eddala awo ng'akutte ebitabo bw'ati ng'olaba ng'aggyemu amaganduula. Kati gwe mbikugamba olaba ng'ebitasoboka tiri kitasoboka mu maaso ga Katonda. Kubanga kyekituyisa olefuli oyo era mu bannange. Yessaala gy'osaba. Nze yessaala gye nsaba sirina ssaala gye nsaba ndala. Tuyasabira omukulembeze w'eggwanga tusabire eggwanga lyaffe n'oyo olifuli oyo. Okitegeera. Mukama Katonda affe omulungi tuli mu maaso go. Tukwebaza kubanga otusobozesezza okutuuka ku kaseera kano. Era tukwebaza kubanga tuweereddwa omukisa ku S Media yokka
yokka yeeyiseeko obubaka buno kusabira omukulembeze waffe n'eggwanga lyaffe. Tusabira omukulembeze waffe Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu omwana w'embogo taata omulungi. Tuzze mu maaso go kubanga tulemereddwa ne tukkiriza nti gwabimala byonna gwabimala buli kimu gwakimala. So kati tuli mu maaso go tukusaba tetulagira wabula tusaba busabi. Katonda waffe tukukwasa omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tukusaba beera omukulembeze addako. Tukusaba oggyeyo amaanyi gonna, amaanyi agakuuma bakadaama, amaanyi agatuwa obulamu, amaanyi agatugabirira, amaanyi agalabirira buli kinoomu yenna mu ango ye. Gonna ogateeke ku mukulembeze waffe, omusobozese yonna yonna gy'ayita, omukuumireyo, otambule naye yonna gy'ayita awangule. N'abo bonna bonna abamweteeseteese okumwekiika mu maaso basuule eddalo. Ayi Katonda wange, abasirikale tukusaba buli musirikale ayagala okumutuusaako ekisyamu akwatibwe musisi mu mubiri. Ayi Katonda wange omulungi, akankane ng'alina obuko. Katonda waffe tukkiriza nti okisobola. Abo abasirikale obasinga amaanyi n'amagezi. Katonda waffe tukusaba obawugula obwongo batandike okulaba babe ng'abatalaba. Bwe kiba kisoboka wuunza Katonda waffe, wuunza buli muntu yenna yeekiika yes bawunge buli muntu yenna yeekiika mu kkubo ly'omukulembeze waffe gwe tulinamu essuubi ng'abavubuka, gwe tulinamu essuubi ng'abakadde, gwe tulinamu essuubi ng'abaana ne bannayuganda bonna. Tukimanyi waliwo abeebuzaabuza naye nabo bakkiriza nti omwana oyo w'amaanyi. Katonda waffe tukusaba otuyamba wangule. Twongera okukwasa bannayuganda bonna bonna emmere buli muntu yenna gy'agenda otandika okulya, okutandika olunaku lwaleero ebeere y'amagezi, ebeere yakukkiriza, ebeere y'amaanyi, ebeere ya buwanguzi. Babeebwa amagezi nga buli agenda otiikinga atiikinga mbuleera, n'owenaaleemu agenda atiikinga ambuleera. Buli watuuka ne wabawo enaaleemu awunge atiikinge ambuleera. Ayi Katonda wange omulungi, bbaasi ebule amaaso gazibe nga talaba bbaasi. Ayi Katonda wange omulungi, ng'atiikinga butiikinza ambuleera buli w'alabye. Abakadde n'abatalaba bazibula amaaso ku olwo balaba ambuleera. Ayi Katonda wange, bbaasi gibuzeewo. Ayi Katonda wange gibuzeewo mu ngeri yonna. Taata omulungi, tukooye gavumenti yaffe, tukkiriza byekoze ebikoze naye kati etulekemu. Bwe gaba amabeere ayi Katonda wange gaagwa, taata kalireeta ku matutu. Amatutu ge bavubuka, ebbeere ettutu litegeeza muvubuka. Omuvubuka oyo kubanga ebbeere ettutu lye lisikiriza buli wamu, lye lisikiriza omukadde, lye lisikiriza omuvubuka era lijja kukola. Taata omulungi, baminisita baffe bonna abo nabo bw'anajja bajja kgenda. Taata omulungi Kyagulanyize, nkugamba ebigambo bino Katonda wange lwaki mukwasa mu maaso go. Bw'anajja amalwaliro gajja ttereera, bw'anajja looni zijja kukkakkana. Taata omulungi, ababooda batuuse, obi nabo baggweredde buddugadde nga mipiira gya pikipiki. Lwa looni zibali mu baraka. Taata omulungi, tukusaba Kyagulanyi w'anajja looni zikkeko zidde ku miliyoni 400. Naye taata kati booda egula emmotoka. Kitange omulungi nkusaba kubanga tukkiriza mu ggwe, ate watugamba tusabe tuliweebwa, tunoonye tuli kulaba. Kati taata tunoonya era tukusabidde ebbanga naye tukusaba ku luno ebeere fayino, oddemu essaala zaffe. Taata omulungi Kyagulanyi w'anajja tukkiriza ti abasiraamu bajja kufuna ku buweerero. Naye kati okukuza ekirevu lutalo, bw'okuza ekirevu bakulabanga sineyipa. Taata omulungi tukusaba bajje basiraamu baganda baffe abo bafune ku mirembe. Buli kimu ekijja bebbo, buli kibaawo nti bbo. Naye Katonda waffe bw'anajja Kyagulanyi tukkiriza nti wajja kubaawo enjawulo. Tukukwasa esisitimu yonna okusingira tukukwasa ono agenda okubeera ali free, atuwa final word. Taata omulungi tukusaba alangirire ebituufu. Bw'olaba ng'agenda kubanga gw'olaba eby'omunda, bw'ona olaba ng'agenda kulangirira ebifu, omumwa ziba onooguta nga tumaze oyitawo. Taata omulungi, omumwa ogwo ogulippe. Olaba ng'agenda okulangirira ebituufu awo ayogere. Taata omulungi tukusaba gw'osobola okukola.
tukwekwasa katonange kubanga gwe tosobola tuvaamu ku luno totuvaamu. Ayi katonange omulungi tukolere. Ab'amaduuka bakaaba, ab'ebizimbe bakaaba, Kyagulanyi wanajja amaziga gajja kuggwa. Tetugamba nti yagenda otukolerera naye twetaaga ku buweerero. Taata omulungi twetaaga ku buweerero. Tukusaba ayi katonange taata. Bangi bakadama bali eyo bakoze buli kimu naye era n'omusolo babawooza kyokka baliyo si kwagala naye taata n'obusente bwe bakola ate era nabo ne babulinnyamu bababbye n'obutaka bwe baguze oli ajja n'atwalawo obutwazi. Katonda omulungi tukusaba baganda baffe bajje kati tunaawasa baani nga bannyinaffe bonna bali bweru. Taata omulungi tukusaba bakomewo mu Uganda eyeesimisa, Uganda ey'emirembe n'abalemerayo olw'embeera gakomewo nga buli kimu kikyuse. Ate tukusaba bituuke mu mirembe, tetulagira wala tusaba busabi. Katonda waffe omulungi tukusaba buli agenda oleeta embeera yonna n'anaawulira bino n'aleetako embeera. Taata omulungi muwunze buwunza taata nze siina mubiri nina magumba banaakubawa. Katonda omulungi gwayaba nyambira ddala Mukama omulungi. Taata omulungi tukusaba okulembera abantu abo, tukusaba okuume eggwanga lyaffe na buli kimu kyonna ekyaffe. Tukusaba ye Katonda waffe omulungi okole. Tukusaba otukolere, okolere abasiraamu, okolere abakatuliki, abalokole na buli kimu yenna n'abasamize obakolere kubanga era byonna bitonde byo. Taata wange omulungi byenkusabye siragira wabula nsaba busabi ku lwa Uganda yange ne future yange ennungi. Kusaba otukolere ku lw'omulimu gwange, tusaba wabeewo ebikyuka. Ayi Katonda wange omulungi tukusaba, Katonda wange tukusaba Kyagulanyi agende ku ntebe. Katonda wange omulungi musitule ayi kabaka kubanga gw'omanyi gye wamujja era gw'omanyi gy'omutwala. Muteekewo taata buli omu alina essaala ye, Abanyankula, Abalugwala, Abanyarwanda na buli ggwanga lyonna likusaba okole. Taata omulungi kolawo ebyewuunyo na buli atiikinga oyo. Abantu leka bamuwungi, leka bamutamiire butamiizi nga bamutiikinga. Taata omulungi tukusabye nga tukkiriza mu kigambo kyo. Taata abasuubuzi mbadde sibawaddeeyo nabo basaba ayi Katonda wange oleete omukulembeze akole. N'ab'amamotoka lwa butoogera abasuubula amamotoka naye bakaaba Katonda wange na buli sisitimu yonna buli mulimu gwonna bakaaba. N'abasirikale bennyini lwakwebuzaabuza naye bali bubi Mukama kubanga basula mu inipoti babiri ate nga buli omu mufumbo. Ayi Katonda wange omu n'alekawo munne n'alekamu ate omulala nga ye si mufumbo. Kati ekibaawo ayi Katonda wange ggwe akimanyi naye yamba buli musirikale asobole okubeerako n'awakaawe batandike okufuna akakadde n'okudda waggulu. Leka taata baddemu amagezi, ebimundu leka babitunuze mu bakama baabwe, wuunza batunuze mu bakama baabwe. Ayi kabaka taata nkusabye bwe mba njogedde bubi bansonyiwe Katonda wange naye kwe kusaba kwange era mbikusabye nga mputya mu linnya ly'eddene erikola ebinene ery'omwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Bannange badde essaala mpanvu. Essaala egenda kukyusa eggwanga lino. Eyo essaala. Naye nga tetwagala mwerabire. Essaawa yonna omuntu agenda ggwe eddalu. Nagwe mbagwe Kyagulanyi ye bagwe. Naye nga programu ene wagiddwa aba AC Home Solutions fe bakafu when it comes to cleaning, beautifying homes. So tukubireko gwayagala okuyingira ennyumba ye empya nga gatukulongosa. Gwayagala okulongosa kapeti zo, ayagala okulongosa entebe. Tobeera na leather, tobeera na ntebe yo ya leather ekutamu gambe leather mubi. Nze bana isagala leather. No. Kana kakatuka ku leather kakola bitya bituufu nnyo. So AC Home Solutions fe bakafu when it comes to cleaning and beautifying homes. Tukubireko by the way, tujja kuba ate tujja misinde. Tujja kujja misinde wonna woli tusobola okujja. So AC Home Solutions we tuli nnyo to cleaning ate era tutudane legit cleaning products. The toilet cleaners, the tile cleaner, byonna kasabira nga bikwatagana n'okulongoosa. Feba AC we tuli okulaba nga ate sorting out. Then also a building company beba kafulu when it comes to okuzimba okuzimba mu kibanja mpola goena ngo inawo million 2 ate ngo yaga ngo inettaka ngo yaga kuzimba wekwate aba osobola building company bajja kuba bakolera bulungi nnyo omulimu ogwo watali wadde ki okitegeera oba oli mu ggwanga oba toli mu ggwanga osobola building company weri okubanga ate ekutaasa mu mbeera eyo. Shadrack when it comes to delivery oyaga ku delivering wa
oli bunaayira nonya omuntu gwosobola okuwa ebintu byabitwale onyina gyoyagala Shadrack waali wano. Yes, era osobola omukubirako ku 0777 129 580 enamba eri ku WhatsApp ebeerako online. Then osobola okunkubirako ku Airtel 075 466 58 94. Onkubirako ne tukola. Tekirina buzibu, teweeralikira, buli kyonsindikira kisobola okutuuka yonna gy'okyagala okutuuka. So kakati tukomyawo. Tubagala nnyo, we'll be next time. Bye bye.